pressure abakyala abamu baali bafa mu bisenge byabwe DF ye yabayamba ne bagamba tofaayo okyasobola ne bazaamu amaanyi ne bazaamu essuubi nayo National Unity Platform yali emaze obbakomerera ng'egubasalidde gwe batazza ne bakomerera. So they have been bleeding, they have been crying nga tebalaba ddoboozi n'olwekyo kati bitaano nze bulijjo mbyogera nga sibawa evidence naye nga naffe mu masimu tuzikola ki tuziyina naye ffe lwakubanga abantu be twakolagana nabo naye tutegeera nti bali mu kintu kye batategeera bulungi era nga tukkiriza nti mu kaseera akatuufu bajja kitegeera ffe ensonga lwaki twasirika ala aba bali mu kibuga Kampala munzikirize nsooke nate okukungubaga wamu ne bannakampala naye nga mbagamba solution tugenda kujja nayo kubanga tukkiriza nti ffe nzenga Aida nakuyandi ddoboozi lyammwe era ngenda kubeera ddoboozi lyammwe n'olwekyo ndabira ddala nga kano ke kaseera kokka ke tulina okuteeka gavumenti ku nninga okulaba ng'eriirira buli muntu alina kye yafiiriddwa kubanga buli omu abadde asasula omusolo. Kiki ekyakuletera okuva mu NUP okutuuka okujja mu DF olwaleero? Nze no anga Aida Nakuyamba mbadde neewala nnyo okwogera ku nsongasonga z'NUP kubanga ndaba ng'obwo kati musongasonga ebibiina ebyenjawulo byalonda bakandidates baabwe bagenda okubizannyira mu kisaawe eky'eggwanga naye akaseera katuuse abantu bannayuganda basalewo omutuufu ani asobola okubaako ng'akituusa ensonga zaabwe mu paalamenti y'eggwanga ebiri mu National Unity Platform bingi era abantu babimanyi era abantu bazze babyogeramu omuli enguzi ey'amaanyi omuli abantu okukozesa abakyala omuli bingi nnyo omuli nepotism abantu bayagaliza na families zaabwe mulimu obuntu bungi mulimu n'obwambega ono yabega munna ate ali ku koze eyaddala bingi ebiri mu National Unity Platform so saagala byogerako nnyo njagala nnyo njogere ku nsonga z'eggwanga mulimu n'okubega kuba ensonga eyo nkulu nnyo bwe baba nga ate bakutwala obuyinza lwaki ate baba babega bannaabwe bakola abamu nga bambega ate nga bali mu bifo eby'amaanyi ekyo oba omanya omuntu ali mu NUP kati omugamba kyazovu naawe akyali omuntu ali mu NUP ave ku politics wa deception ajje mu politics wa reality gwe woobeerewo sooka obale ogambe naye twagala kino batugamba kino naye bo bakola ki bw'oba olaba nga bye bakola si bye boogera boogera kyoyagala kuwulira ne bakola ekikunyigiriza bakunyigirize bamale bakube n'empi bakugambe bunira awo weetereeze ogende mu kintu ekituufu kyotegeera. Twalabyeko abamu ku baavuganya mu kufuna kaadi z'NUP okuli omukyala w'Emityana ekibwa 5-5 nga agamba nti mwawaayo ssente empitirivu era nga ye abanja akasente ke. Oyo y'omu ku 10. Nze mbadde nzijanga nnyonnyola abantu nti bwenkuwa lisiti y'abakyala abableedinga emitima gyabwe gyakosebwa bwenkuwa lisiti y'abakyala abagulira nga bagala nakufa pressure abakyala abamu baali bafa mu bisenge byabwe DF ye yabayamba ne bagamba tofaayo okyasobola ne bazaamu amaanyi ne bazaamu essuubi nayo National Unity Platform yali emaze obbakomerera ng'egubasalidde gwe batazza ne bakomerera. So they have been bleeding, they have been crying nga tebalaba ddoboozi n'olwekyo kati bitaano nze bulijjo mbyogera nga sibawa evidence naye nga naffe mu masimu tuzikola ki tuziyina naye ffe lwakubanga abantu be twakolagana nabo naye tutegeera nti bali mu kintu kye batategeera bulungi era nga tukkiriza nti mu kaseera akatuufu bajja kitegeera ffe ensonga lwaki twasirika olwaleero nawulidde SG wa National Unity Platform ng'awuddisa bannakampala nti ensonga lwaki omwala gwabazingiddemu amazinga akudaala kubanga tebalonda umbrella naye mu Kampala baali baagala balonde batya umbrella bakansala namu babiri ba umbrella speaker wa council wa umbrella kati bannakampala guno gwokka gwe mwagaanye oguyina okumanya ebirerya bantu abatuufu muve mu birerya muve mu byagundi alagidde akabonero ke kasalawo obwongo bwe busalawo akaluluko y'ensonga enkulu kawe omuntu omutuufu okukiikira Kampala Central ye Aida Nakuyamba. Kyanjawulo ki ky'olina? Ebyenjawulo byennyina bingi ku bannange nzikiriza bansinga ssente bannange nzikiriza bansinga ebitiibwa bannange nzikiriza
bansinga ama office n'abantu babamanyi ab'enjawulo mu bifo ebinene naye nze kye mbasinza kiri kimu oba bibiri oba bisatu ekisooka mbasinza obwongo obuyiiya kyekigenda mu maaso n'obusoma okumanya ensonga mu busonga bwazo ekyokubiri mbasinza okuba n'eddoboozi erisobola okwogera ku nsonga zaabwe ate n'obumalirivu ekyokusatu nze nakulya ndi tried and tested sibuusibwabuusibwa nze nnemera ku nsonga paka bwenjigusa abantu ba Nakampala Central weesimbyewo eyali mukamaawo aliwa eyali mukamaawo David Luis Rubongoye anti singa actually ekikyokozesezza kyekimu ku bintu lwaki nsubira omuntu oyo teyandibadde mu race Rubongoya lwaki kubanga gw'oli mu race gw'olina candidate gw'okkiriza nti agenda kutwala eggwanga mu maaso nga gwamukwatira ensawo nga gwamutembeeta gw'alina okukuuma obululu bwe bw'ebanga enkyukakyuka gyogerako yaddala era ogenda gifuna lwaki togumiikiriza n'afuuka president gwe n'obeera prime minister kyogereko kati kiba kimu ku bibiri either otulimba enkyukakyuka teriiyo oba pulezidenti wo tomwesiga naawe okimanyi nti takwesiga mu bukulembeze bwe naye bw'aba akwesiga tukwegayiridde tembeeta pulezidenti omuleetere bannayuganda wano nga wankyukakyuka kyokka gwe kyomusaba kyokka kyaba tukolera bino ebyebifo abiveeko tatawaana ekitegeeza okujja kwe mu bululu buno kigenda kukosa pulezidenti n'akalulu tekisobola butakoza pulezidenti n'akalulu kubanga sekretary general yalina okusookera ddala okulondoola ensonga ya pulezidenti kyova olabanga mu bibiina ebimu ba secretary general tebeesimbawo exactly naye n'ekirala woba omanyi nti oli sure ogenda kuwanguza pulezidenti wo nga bw'ogamba bannayuganda lwaki togumiikiriza n'otuukisa pulezidenti wo olwo mumala ne musharinga ku national cake oba otugamba nti pulezidenti wanaatuuka tagenda jjukira abalwanye nabo ebyo byonna bannakampala kati gwe futu soja weewuunyiza bw'aba SG teyeesiga ate futu soja kubanga SG singa abadde yeesiga yandigambye owaaye kanzigusa omulalo wange mutuuse tunaagabanirayo obuyinza oze mu muti akabonero omuti abantu lwaki balonda omuti abantu baagala omuti buli wootambula muti ekisooka Ssaabasajja Kabaka yagamba abantu ba Buganda nti musimbe ebibala biva ku muti Katikkiro n'akisussaamuko n'agamba nti buli muntu yenna ng'ogenda okwanjulwa twala omuti omuti kabonero ka reconciliation nti mutuula wansi waagwo nemukkaanya nemuteesa olubuti kabonero kakuzza bujja reforming nti gubaako bye gusuula ate ne guleeta ebiki ebipya omuti kabonero ka nkyukakyuka nti wabaawo omukulu ate ne wabaawo omuto okitegeera era mu kaseera akasinga omuti ogwo nga gukula munnange omukulu bagutema ne basigazaawo omuto kati ogwo gwe muti ate nze nzikiriza nti buli maka geetaaga omuti kubanga oba oli awo nga maama agamba omwana agenda ku dduuka ondeetereyo omuti gwaki gwa sabbuuni ate waliyo omuti n'obuti anti wanoonya omuliro nga tagulaba ng'agenda dduka ewa mama gundi ondeetereyo obuti bw'ekibiriiti kati lwaki si muti wamma ddala muti sifa ku muti oli muteeketeeko oze mubateeketeeke ate nze mubateeketeeke tewali muzadde ateegomba kuteekateeka mwana we ensonga lwaki abazadde baavuwadde ensonga lwaki abazadde beerekereza ensonga lwaki abawala abato bagenza okukuba ebyeyo e Dubai ne babayisa nga babayisiza kubanga bateekateeka baana buli muntu yeegomba omuntu omuteeketeeke kati Kampala Central omutuufu omuteeketeeke gwe mwajjeeko engalo yennaku ya Aida kalulu kokokka tikinga omuti osirike